Thank you so much for keeping it mwasize mutya kwetuli live ku Facebook, kwetuli ku YouTube, kwetuli ku Zack TV and NTV. It's mwasize mutya the Wednesday ene komekereza omwezi ogwa December n'omwaka gwennyini ogwa 2020 twogera family issues, and today we are looking at a very critical thing mu family, that is communication. Muwuliziganya mutya n'abantu abakola family yo. All right. Nenga tubaza bonna abatuwagidde all through the year tubagaliza birungi berere mu mwaka oguddako. Inshallah mukama wanaaba atutuusizaayo tubuzaayo lwanca lwokka. Okay, muyogeyoge okuyita mu 2022. Happy birthday to whoever was born today as Satu December. My name is Farida. I have Christian Babazi bwe tugenda okutambula bintu bya family nga bwe tutera okukola every Wednesday. Mwasize mutya. Okay, I'm so sorry. It's Thursday today, so sorry. Yesterday was Wednesday. Tugenda kwatogera ku mpuliziganya, how you communicate with your family members. Hierarchy yo ebere atya ani ayisa chimwani awo ne mubanga buli omu amanyi obuvunaanyizibwa bwabwe na wakoma mu bantu banne bawangala nabo. Tuline Christian Babazi. Good morning. Olabye nga ndi serious nnyo bantu magamba Wednesday. Mpulabye ngamba Farida. Rakuna. Ate go kyali mukulu akusatu. Tagala kuva mu mwaka. Oba olwokuna lwanyumidde, olwasatu lwanyumidde. Olabika lwakunyumidde. Bane mwasize mutya. Mwebale kulaba mwasize mutya. Happy New Year. Tubagaliza omwaka omulungi. Njagala kuzzamu bonna amaanyi abafiiriddwa guno omwaka. Emyaka egiwedde ebiri gibadde emyaka gye nandigambye very tough years. Naye twagala kubazzaamu maanyi nti it is well, yeah? Kati trustinge Mukama atuyisizza mu guno omwaka nti agenda tutwala ne mwaka ogujja. Ate tubeere n'essuubi, tetugwamu ssuubi nti ebirungi bingi bijja, naye tulina okubeera n'eryo essuubi. Ate batugambe ebirungi binaaba binajja. Waliwo okutabagana, okutaataagana kw'osobola okuyitamu. Yes. So bw'oba ofiiriddwe omwagalawo, oba ofiiriddwe omuntu yenna gw'oyagala, oba bizinesi yonna yafailinga, oba olina ky'oyiseemu kyonna, oba okyakiyitamu, waliwo n'abamu abakyalina bye bayitamu essaawa zino. Twagala kuzzaamu amaanyi, keep the hope, keep the faith. All will be well. Good things are coming. Yes. Waliwo abantu abafiirwa ennyo nga bo ate kyayitirira mu biseera ndala mu weve ey'okubiri. Abantu ne bafiirwa abantu nga 5, 3, 7 in a whole family. Kati abo nga bw'akulira ogamba it is well, bijja kuba bulungi, abeera agamba does she know what she's talking about? But yes, it remains, it is well. Auntie olaba Farida kyetulina okumanya ekiri very important in life nti waliwo ebintu ebijja bad and good. They have to happen. They are constants, birina okubeerawo. Naye tulina okutuuka point we to acceptinga nti omuntu wange agenze, noki acceptinga nti agenze, ate nobeera n'essuubi. Kuba ffe ekigambo, when it comes to the word of God, we are not like unbelievers. We have hope. Nti ne bw'aba agenze waliwo essuubi ly'okumulaba. It could have been worse. Yes, it could have been worse, but also to thank God nti okyali mulamu, to thank God for what, because the problem is bw'osalawo okulivinga mu denial, n'otakkiriza kibaddewo ate n'okikiriza in a positive manner, kitegeeza nti eyo embeera egenda kulastinga longer than it should have. Ofiiriddwa omuntu mu myaka 2 egiwedde naye lwakuba toreconcilinze n'embeera, ekyo ne kikubeeramu ate ne kikuluma for the next 10-20 years ng'okyalivingamu eno past mu kifo ky'okugamba omanyi enembeera ebaddewo n'ojja acceptinga n'ogamba kati omanyi closing eno chapter tweyongere. Sigamba nti it is easy, sagala kitekinga. Kitegeezaamu kyakuluma nnyo. Yes, ate kiyinza n'okuba nga kikyakuluma, naye slowly by slowly bw'otandika acceptinga mu bwongo ojja ku releasinga that pain
otandika okuliving a reality and move forward. Kubanga at the end of the day, whether we want it or not, Farida, fena tulina okugenda. Kiruma. Fena tulina okugenda. Singa decision agikyusamu wakati nga nze sinnagenda. That would be amazing. Okay, once again, twongera okwaniriza tuliko Mwase Mutya. This is Christian Babazi. She is a life coach and a motivational speaker, a teacher of the word. Walwenda kuzina wangano kuita pastor. Sigananga. She's also a pastor. Thank you. Akala ke njagala nnyo okwongerako omuzzukulu wa Dorothea. Oli muzzukulu wa Dorothea. Dorothea ono gwe bayimbako Chameleone. Nedda jjajja wange baali bamuyita Nzabandora Dorothy. From Kisoro, yes. Nzabandora. Yes, Nzabandora Dorothy. Kati olumu ngera nengamba Mbabazi Christine Ndundu muzzukulu wa Dorothea. Yakuwa erya Ndundu. Ye yankuza, yes. Muzzukulu wa Dorothea, noted. Okay, so we go into the issue of the day. Yes. Communication. Communication. Okuwuliziganya kintu kikulu nnyo. Ate okuwuliziganya in a healthy manner. Nti bw'oba owuliziganya n'omuntu, oba oyogera n'omuntu, oba oyagala muntu akuwulire, waliwo ebintu by'osuubira oba by'o-expectinga. Nti ngenda kwogera ne Farida naye njagala ategeere ensonga yange, njagala mpulirize, njagala ate agimanye. Because sometimes ayinza okubeera nga tali aware. So bwe tuba tulowooza ku kintu kyonna ekya communication, tulina okulowooza ku end result. Njagala kufuna results nga communicatinga kino ekintu ewa Farida. Kwegamba si ekintu ky'ogwamu bugi, olina okukyetegekera. Olina okukyetegekera. Twogera leero ku family setting. Yes. Nze ng'omukyala wawaka nina ensonga erudde w'akabanga njagala ginnyonnyola mwami. N'ensooka newamu nga like 2 days kusinziira ku bunene bw'ensonga. Wekiba kisoboka ne nfuna ne kapeeni ngenda gisengeka bwenti. Kino kyensuubiramu at the end of the day. Awo nga tonagipresenting ne lwaki kirungi okugiwaamu akadde olumu osoma mbeera kubanga olumu okusooka oyinza okubeera nga you were wrong. Oyina kyolabye kikulumye, oyina kyolabye maybe kikusanyusiza, naye nolowooza nti ono muntu akikoze because of this, no concluding amangu mu moment eyo. The reason why it is good to take your time and nosoma n'omuntu oba nosoma embeera, oyagala kubeera sure nti otegedde ekintu nga bwe kiri. Mbadde nga ebimu oba ngenzeeyo okufuna clarity. Yes. Clarity, so I'm going to seek it. Anti oyinza okuba ng'oyagala clarity tetuganye, but can you also give it time and be sure nti ono omuntu ekintu kyonna kyakola kikola from a place of stability, a place of reliability, mulimu integrity and the like. It is good to live in an environment of where you're observing. Ontegera katinga Farida obadde inviting for some time ku Mwasuze Mutya naye nze okujja n'embeera nti waliwo ekinnumye kyonna ne nkutandika okubamira essaawa zino kiba kibi kubanga sikumanyi kiryawo kinene nawe tomanyi kiryawo ate olumu oyinza okukola ekintu naye ng'okikoze out of stress okikoze out of oba olumu tewakitegera nti n'okikoze naye lwakuba ndi self-centered ne concluding awo there and then ti Farida yeeyisa bubi, Farida yankoze kino, Farida yankoze kiri naye nga bambi ate Farida takitegedde ate nga in sometimes oyinza n'okusanga yes yakikoze akigenderedde nga muze gwayina naye ate okulivinga that room for growth kubanga fena tukyakula, fena tukyadevelopinga, fena tukyamaturinga. So olumu oyinza okuobservinga ne oba observing ekintu ku mwana noga ono mwana lwakyakola ekintu kino okibamira essaawa eyo kiba kibi nnyo kubanga in most cases you may have misunderstood the situation. Kiba kirungi no observing ogusoosa akikoze ogwokubiri akikoze olumu casually nobeera nga amubuuzaako then bw'olaba nga really kati you've done kyenandigambye nga investigation and you're confident oli oyina evidence nti kino ekintu kiri bwe kiti ate
njagala kikyuke kibeere bwe kiti. So then that is when it is good ng'olina sober mood no confronting oyo omuntu n'omugamba why is this and this. No one example, the other time you did this, the other time you did this, but I want to understand. Si concluding from a perceptive nti nze kino kyendowooza kino kyemanyi kino kyabeerawo kubanga olumu to reacting out of past fears ng'oyinza okuba waliwo bye wakola ng'okula oba waliwo by'olabye mu society naye lwakuba waliwo akaze k'olabye konna fear n'ekuyingiramu ate n'okibamira no ending up ng'oyogedde by'otandiyogedde ate no hurting oli omuntu. So it is always good to take ebintu slowly and analyze the situation, but also bobo correcting obo sazeo correcting amwe your moment ochikole out of love. Yes. Kati that is where the problem is. Mu bantu abamu wekimukubira waliwo for example ankubidde nangamba this information njagala njibuulizeewo there and then nga ekyayokya kubanga wali nyinza okukakkana ne either nenkusonyiwa oba nembivaako oba ne wabaawo atankyusa nenva ku kino kyebadde bangambye mu kusooka. Anti kati okupapa it is the best way to get the information they want from this other person. No. I don't think that it is the best way of getting the information out of that person. Nze kyendowooza in most cases we are just simply self-centered. Ayagala kukyejjako kino ekintu kindi ku mutwe kino ekintu kindi ku mutima njagala kyejjako essaawa zino. So mu ssaawa eyo oli mu kwerowoozaako weka. Naye tolowoozeza nti supposing I'm wrong. Supposing the other person is right. Ne bwabanga ina kyayogedde bakyakoze nga supposing they were right. Ontegeera ye mbeera ki yabapushinze okulaba nti no bali mu eyo situation in that moment. Mu communication eno kyenandisabye oba ekiri very important in our society or mu family settings zaffe tujjewo ekintu kya being self-centered and being selfish. Okubeera nga neerowoozaako expectations buli kimu kiri kunze me myself and I. Bwe tuba twagala communicating obulungi with one another tulina okutandika okulaba abantu abalala as better than us. Better. Irrespective of their financial status, irrespective of their beauty, their background and everything else. More situation where you respect and honor others. Ontegera si ku respecting amuntu lwakuba ina sente lwakuba ali beautiful lwakuba ali famous all whatever it is. Kubanga fenna as long as you're a human being, you are a special person. You are a unique person. So tulina okuyiga okuvaluinga abantu irrespective ate kyekintu ngenda kiddamu irrespective ne bwaba mukozi wawaka ne bwaba gatekeeper waka ne bwaba mukyala gosangwa ngayera ku luguudo ne bwaba ani yenna as long as it is a human being who can breathe, who can talk, who can walk, who has a life in them, we have to learn how to value people. Naye tuina this thing chetuli so disrespectful lwakuba omuntu tali class yange tali financial status yange tali this tali that n'omuntu n'omuminimizinga olw'embeera gy'alimu mu eyo moment. Kati because of that minimizing ti ne bw'oba communicatinga naye you communicate disrespectfully. Ono mwana wange anankola ki? Ono mukozi wange anankola ki? Ono gatekeeper kasajja ku kyalo kavu kanywa bunyi mwenge. Naye twerabira nti in every life that is alive today there is God in them. Irrespective of their behavior. Kubanga many times fe twagala kujudginga abantu according to behavior. Naye kijja ku surprisinga nnyo nti Katonda bwe yali atuwa gifts yazituwa before we even were formed in our mother's wombs. But remember this, nti eyo gift tagikujjanga kola kuba you are a sinner oba because you made mistakes. Kati gogenda kujudginga omuntu by where they are in that moment. Ate omu minimizing, omu degrading, omu pressing, omu stressing, omu yise bubi neni mbeera. But whatever you're doing to that other person, you're doing it to yourself. And besides, it's also a reflection of who you are. Kyenkola abalala. Kyonna kyenkola abalala kyendi. So
ebintu nga ebyokuvaluinga abantu bwe tuba twagala communicatinga bulungi tubeere ne healthy relationships mu society tuyina okuvaluinga kye bayita omuntu ne bw'aba mwanawo ng'ali mwana muto ogenda kumuyigiriza respect ogenda muyigiriza how to communicate with you from a time when they are little children kuba jjukira nga bwe twogera bulijjo ku program yo nti Farida abaana abasinga tebalina mukuwuliriza kyoyogera naye bali mukuwuliriza ngeri gy'oyogeramu engeri gy'oli mu kukolamu ebintu byo oyogera naye otya bw'obeera ng'onyize oreacting otya essaawa zino tulina abantu sorry it's well aina abantu bakuze nga aboggolera avuma embarrassinga aina temper issues let's say kati n'abaana nabo ne bakula nga nabo bareactinga in a temperament issue temperament way nga bw'abeerawo issue yonna naye tasobola kaminga down nakakana naye atandikira kubanga yakulaba bw'atyo bw'okikola obulamu bwo bwonna so bwabeerawo ekizibu kyonna naye agenda ku reacting ate omala ogambe nti ono mwana ali disrespectful naye ate bw'otyo bw'obadde ocommunicatinga naye oba n'olumu n'osanga nti abantu abamu lwakuba tosobola kwogera nabo bayina defensive mechanism oba defensive mechanism simanyi bwe nsobola bateekawo olukomera kasita kulaba nti alina kyakoze amanyi ogenda kujja bwoti era naye aba akwetegekedde kati abamu bayina insecurities ne fears ze bataagala kudealinga with abamu bayina pride kati n'osanga nti tebaagala kubeera corrected tebaagala kubeera confronted tebaagala kumulaga mistake ye kubanga ye mukulu ye muntu aina sente ye muntu ali famous yerabanga ali above everybody else ate ne yerabira nti fenna we need each other chovolaba you cannot live as an island so at the end of the day rakuba ataddewo wall eya pride eya insecurities from the past eya fear eya nga tagala kubeera embarrassed oba anything like that kubanga olumu omuntu ekintu kyali mukwogera ali mu expressinga kya feeling oba kyayiseemu oba ekintu kyonna ekimuhatinga kubanga Farida bwembeera n'ekizibu naawe nesi opening up we will never have a healthy relationship nze simanyi kyoyitamu ndowooza I'm talking with somebody ali okay kati ekirala kye tulina okumanya ekiri very important ignoringa issues oba ebizibu by'oli mu kuyitamu n'abantu abalala lwakuba toyagala bifacing oba lwakuba otaddewo ekisenge tekitegeeza nti bivuddewo abantu abamu jasaba yeesonyiye nagamba ensonga eyo kangyesonyiwa sijja gyongera okugyesonyiwa todirinze nayo kyova olaba ebintu ebimu bijja myaka 10 bikyakomawo 12 bikyakomawo 2 bikyakomawo lwaki ozimbyewo wall oli prideful kati notandika okulowooza nti abantu abalala be babi naye notefumitikirizamu nga gwe n'ogamba lwaki mbeera nfuna results ezifaanana bwe nti obulamu bwange bwonna abantu bonna benfesinze mu bulamu bwe bati we bareactinga baba bantuuseeko bwe nfuna emikwano mu ddakiika emu baba banvuddeko what is the problem abantu we balina problem oba nze nina problem chovolaba it is also very good for communication most cases batono nya bageno kukirowooza ko it could be me yes lwakuba tuli very self-centered ate n'ekirala kye tulina okumanya Farida when it comes to that issue okulowooza nti it could also be me what have I done to contribute to this situation abantu abasinga we are spiritually blind tuli very good at seeing what everyone else is doing wrong apart from us and doing right naye okweteekamu torch ey'okubeera ne spiritual eyes ne tweraba tetugiina era singa Mukama atuwa opportunity ne tweraba emitima gyaffe tubeera shocked at how evil we are or can be katugende omulimu tuli ne Christine Babazi twogera engeri gye tuwuliziganyaamu naddala mu maka gaffe tukomawo tabaa in the sense that you are approachable,
you are teachable, you can be corrected, irrespective of the myaka jo. Being humble is something very good. Actually appreciated. Why would someone choose to be on the other side of it? In most cases, it's pride. Others, it's insecurities. It's not nature? No. You see, the thing is this, Farida, majority of the things we simply, to be adopting, to be easy. Then some of them, we have adopted them, like I've said, you went through a certain situation, or circumstance, narrator fear or intimidation, or you went through some kind of rejection, abandonment, abuse, narrator some kind of anger and bitterness mubulamu no gamba tewali agenda kuddamu ku mistreatinga, tewali agenda kuddamu kuninya ku mutwe. So nti n'abantu ne bajja mulamu nga tebazze ku mistreatinga oba kulinya ku mutwe kutekinga advantage nebra kuba kyo registerinze mu bwongo olowooza buli omu aliwo kubba kutwalako kintu aliwo ku manipulatinga, so obeera neyo defensive mode buli saawa olowooza ono ayagala kunkola kino ayagala kunkola kiri naye nga kiva ku past experience gye wayitamu, and unfortunately a past experience nga tewadealinga nayo no getting healed and restored kati ebeere presenting itself in different circumstances. Ekintu kiyinza n'okubeerako at around 10 years 15 years naye eyo incidence eyakuleeta trauma eyo oba pain eyo nekutraumatizing obulamu bwo bwonna nti mu relationships zo zonna zifailinze naye not because you are a bad person nera kuba to dealing with your past okoze abantu abasinga kye bakola ogibiseeko ogezaako ignoringa n'okugirejectinga naye it is always kintu kirungi nnyo nti otuke ku point of healing of where your past always presents itself. Ebintu byonna bye tuli today is a part of us, is our past. No facing your fears. No facing the things that traumatize you, the things that caused you a lot of pain. No reconciling with your past. Because at the end of the day, it brings confidence, it brings growth, and it brings maturity with it. Why? Because you have made peace with your past. Never what making the peace with your past is going to still follow you up in your future and still traumatize you and hurt you. Nti abantu bajja, they really want to be around you, but because of your insecurities, they are forced to go away. No, Loza, maybe I'm a bad person. No, you are not a bad person. Toli muntu mubi. The problem is only this. Togenze and dealt with those issues. Rachiche, bandimo kugamba nti Farida, chibi nnyo okubeera n'embeera waka. No manya nti nina problem yange n'omwana, nina problem yange n'omwami wange, oba n'omukyala wange, oba ne ba relatives, neyembeera netabeera addressed. Kubanga yembeera at that moment, erimu kuleta pain and frustration slowly by slowly, erimu kubuildinga. Kata ate kyetukola wa kyetumasterinze wa kyetukola very well in our cultures, in our society, ignore, cover up. You are not supposed to say anything. All those funny behaviors. Nene tutamanya nti no kine kintu kyo kiri mukula emabega yo ya dinayo. Kati in the process no sanga nti ekintu kyaliwo 10 years back naye kikomyewo 20 years back in the future. No gamba rachi. Simply this, it was never dealt with in that moment. Dealing with some of these issues is a bit hard. Not just a bit. It's really hard. Yes. Ebintu ebimu katwaliwo nina mukwano gwange agamba bamukuza bamuleekaanira nnyo. They were a bit harsh. Naye ne kaakati bw'alaba omuntu n'amuleekaanira kimujjako gamba ebyo sibiddamu nabikuliramu saagala kubiddamu. Never shout at me. Ne bw'obanga olina kyogenda omugamba nga kyala ne bw'oba toleekaanye naye akulaba engeri gy'ojjamu n'alowooza nayagala kunzaamu byemabega. How can you deal with such a situation? Exactly. Bakuleekaanira, it happened. Exactly. So genda kuddawo otuuze abakuze babuuze lwaki mwali mundeekaanira. Nedda anti kati olaba Farida oyo naye akyali mu past kubanga situation oba eyo circumstance mu eyo moment yamutraumatizinga. Kuba the truth is Farida, abantu abogana tugenda kubeera nabo mu society
era tujja ba meetinga everywhere we go ate abantu abo bawogana olumu era mukama bayinza okukozesa naye tulina okudifferentiatinga yali awogana because they have a problem or yali awogana because you are the one who has a problem ate ng'omwana bw'abeera nti okola ensobi ne bakugolola oluusi ne bakuba mu kibooko baki ate akkiriza mbwekyo kyanyambako okunkaminga down okungroominga into the person that I am today naye simanyi lwaki ate akiremerako okugamba bandeekanira nnyo saagala bandeekanira anti kati Farid olaba there are so many ways of communication. That's why body language is very important. Bagamba nti 70% is non-verbal. Olumu oyinza okulowooza nti okwogera ennyo kwe ku emphasizing a point yo naye abantu abamu bali mu kufuna a lot of what you're saying out of your silence, out of your body language, because non-verbal communication is so loud. Kiringa ngokubeera n'omuntu, I'm very sure you've experienced this. N'ogenda wantu omuntu n'akulaga nti takwagala talina kyayogedde naye body language ye kulaze nti takoze ki takwagadde batakuba mu saloon wali baddeko mu saloon nga mundabirwamu olaba omuntu akutunira bw'ati ate bambi olaba sometimes ayinza n'okukola ekintu ekyo naye nga si gwe ng'alina byalowooza naye alina omuntu gwakurelatinze naye n'alabamu similarities immediately rejecting olw'obukyayiro alina oyo bw'oyo omuntu naye nga it was never really about you. So kyova olaba kibeera kirungi nti we learn. I really me my desire and my prayer mu bulamu bwange nti abantu bafune wisdom in life. Kubanga bwe tutafune wisdom and understanding tugenda continuing okusuffering obulamu bwaffe bwonna. Why? Kubanga at the end of the day, if you don't understand a situation, you don't understand people, and I'm not saying you understand them fully. Ne waliwo bu basics so bubeera waawo. Bosobola kubeera nti you're open-minded to learning. Not abeera nti nze buli kimu kimanyi. Nze byepiseemu nze mbimanyi nobeerawo ne weetwala nga bwe twayogedde nga tutandika ne weetwalire waggulu nnyo naye okubeera open minded kubanga buli muntu yenna ali different. Buli muntu yenna ali unique. Circumstances zoli mu kuyitamu essaawa zino ziri unique and different. As much as waliwo similarities zolaba nti embeera eyinza okufaananamu n'eri, but they are different. So at the end of the day nobeera open minded nti ono omwana wange newe mba mulabamu omuze gw'oli omuntu eyakola kino ekintu si concluding immediate nti omwana wange agenda kufuuka bw'ati oba nendaba omwana w'oli nti na succeedinze ate owange tannaba ku succeeding ate n'otandika okudimininga omwana wo lwakuba tannatuuka ku expectations zo z'okola ki zoyagala. So wisdom is very very important. Okwa-appreciating abantu n'okurespecting abantu for who they are, where they are in life, because life is not all about you. Ate ekirala kyengenda okwogera ekiri very painful, life can still go on without you. Of course. So don't try to make yourself look like God in people's lives, where you're so controlling, so manipulative, you're so demanding, you're putting yourself above everything. Everybody has to worship you simply because you've been through certain situations or you hold a certain position or you have certain status in life. No, listen, let us be humble, to be humble enough of where we respect ourselves, but we extend the same respect to other people. Appreciate people. That is what life is all about. Until we can still be happy even when we don't have much. Rachi, because we communicate and love one another. Communication is part of love. You can't say you love me, yet you talk bad about me. You can't say you love me, yet your tone of voice when you're talking to me is very rude. You can't say you love me when your kind of language that you use, then you're like, but I love you, but all these things are a combination. You love me, yes, by your mouth, your body language, your tone, your culture, your relational context. Ontegera nti at the end of the day sisobola kutulawo ne kugamba kino kyannumye
kino kyandisappointinze kuba nkutya olw'obukambwe oba nkutya olw'obukambwe lw'oyogera. Because at the end of the day, I love what the Bible says. Fear brings torment. Tukulidde mu culture zaffe abantu abasinga we bakozesa fear in order to get respect, in order to get some of the things that we have in our society. Nene tutarealizing nti eyo fear eri mu kutormentinga abantu. Ate eyo fear kuva mu kutormentinga abantu tesobola ku creating a healthy relationship. Kubanga bwemba nkutya Farida ne bwemba njagala ntya ne bwengezaako emyaka n'emyaka, I will never genuinely love you because I will never know you. There is fear that has built a wall between me and you. So okubeera nga twagala okweteeka mu picture eyokubeera more important, more we are better than other people, is one of the most frustrating things. Era abantu abasinga frustrating affe abefudde abetadde mu eyo embeera oba frustrating other people we live with. It's a two-way traffic. Or frustrating abantu abalala naye ne we frustrating. Kubanga at the end of the day ogenda ku ending up ng'oli lonely. Ate nabo nga bali lonely. But at the end of the day it could have been a healthy relationship which could have been built and enjoyed. Naye because of the walls tutaddewo nga bwe twogedde ku pride, insecurities, fears, things that we are bringing in and putting more important, or we are putting above people. And at the end of the day, guess what is happening? People are tuli mu nyumba tuli bangi. Neno sanga nga abantu bali very lonely. Abantu bali mu committing a suicide. Abantu bali mu depression. Abantu batandise okubeera alcoholic. But there are many people in the house. Where is the problem coming from? Everybody's minding their business. Everybody's minding their business. Naye omuntu watuukira okumindinga their own business also. Kyajja kitya okutuukaawo. Abantu abamu they have refused to listen to others. Engeri gy'oyagala bakuwulirize naawe tandika okuwuliriza abalala. Siga ensigo gy'oyagala okukola ki? Okungula. Bw'oba oyagala abantu bakuwulirize ng'olina ensonga yonna gy'okupresentinga. Naawe bawulirize. Bawulirize. Bw'oba oyagala abantu babeere patient with you ng'olina embeera gy'oyitamu oba omuze gw'olina, nange osobola okubeera patient with them. Lwaki twagala okukungula bwe tutasize? Kyova olaba nti at the end of the day communication eri mu kufairinga mu families zaffe. Nti omwana alina kyayagala okugamba at 5 najja n'akubulira get out of my face I'm busy. Najja at 9 get out of my face I'm busy. N'omulaba nti what can a 5-year-old talk about? What can a 9-year-old talk about? What are you busy with? And of course it comes to minimizing or not valuing at the person and where they are in that time. Kati omwana n'clocking at 20 n'clocking at 25 n'atandika keeping buli kimu secret. Ne wabeerawo ebintu ebibeera mu bulamu bwe nga toyina ky'omanyiiko n'otandika ono mwana lwaki teyaŋŋamba kino lwaki teyaŋŋamba kino n'emirundi emeka gye yajja okubuulira oba okwogerako naawe n'omugoba n'atandika lwaki tewatuukira ku nsonga. Exactly. Naye gwe bw'oba oyagala kupresentinga ensonga yo ogenda ku making a lot of noise, ogenda kuyita buli omu, ogenda kukola kino n'ekiri n'ekiri, ate oyagala buli omu akuwulirize, oyagala buli omu akimanye. Naye at the end of the day sympathizing with you. Ate oyagala buli omu sympathizing with you. But at the end of the day situation don't analyze nze bulungi. Ogirese ku side yo buli kimu kyonna oli mu self defense. Naye osobola okubeera mu eyo situation eya humility, bringing a harmony of where you're bringing understanding, you're bringing peace, you're bringing joy, you're bringing understanding, you're bringing love in that moment. Kuba abantu abasinga, by the way, they feel more loved when they are hard. When they are hurt. When they are hard. Bw'oba osobola omuwuliriza ate n'omutegeera, kuba abantu abamu bakuwuliriza but then they will not understand you. So in the process bakujudginga. Naye can you listen to me and hear my heart? But the only way gy'osobola okumpuliriza and hear my heart is when you love me. Naye omanyi nti waliwo n'omuntu asobola okusirika n'akuwulira njagala kwogerako naawe n'atuulaawo. Now izo n'akutunira ne bw'ati.
and they're actually not listening. Yes, but you see, there is a difference between listening and hearing. Oyogera bwayambala empale ye bwasiba omusipi bwako ali mu bwangu agenda noloza takuuliza naye ng'akuuliza naga omanyi tukyogereko nga nkomyewo naye nga kati bw'oba tomanyi ye embeera ze na how they do their communication n'ozimba I sought his time and attention, he didn't give it to me, nobeerawo nekikulumya omutwe ate mu evening n'akomawo nagamba okay mukwano wabadde ogamba ensonga yonna giwulidde naye bwe nti bwe ndowooza gwe nga wakaalamuse. I think we communicate differently. We just have to know the people betuwangala nabo, how do they communicate? Exactly. Learning how to appreciate how other people communicate, because the communication languages are very different. But the thing is this, okubeera nti kati eyo scenario eyinza okujja mu different ways. Waliwo akuwuliriza naye nga agamba we shall talk about it some other time. Some other time getting a forever. Nabeera nga akiprespondinga, another issue nejja n'akiprespondinga. Naye waliwo omulala nakulaga nti yes, I've heard about this issue and I can't do anything about this right now, but I will. Nomulaba nga atekinze the initiative okukifollowinga up ate n'addiringa nakyo oba ne kibeera solved. Because at the end of the day fe kitwagala is, can these things be solved? Whether it is good, I want to communicate something nice to you. Kubanga abantu abasinga, all they want to hear are the good things. Good vibe only. Nga ne bw'oba olina issue eri serious nga si nnungi nnyo naye ayagala osooka ogiquoting ogispicing ebiki sounding good until you get to the point. Exactly. Osooka omuworshiping omupraising ontegeera oli ku emotional build up omubuilding oba omuboosting up. But which is not a bad thing, because everybody has their good side. Appreciating someone first and you're like, hey, this and this I really appreciate it. Naye omuntu ate okubeerawo nga buli ssaawa abeera ayagala kubeera worshipped. That is where the problem comes from. So n'okumanya nti nga kyoyogeddeko ekya communication languages nga bwe ziri different. Kati nga bw'olaba abasajja abasinga, the way they communicate is so different from the way women communicate. Some of us are so emotional, some of us are so analytical, some of us put a lot of thought into others are too dramatic. Some are too dramatic. But it's about studying the other person. The most important thing is, irrespective of how someone communicates, can they still feel like they're appreciated and loved? Kubanga that's the bottom line. Omuntu wabeera nga awulira nti tali appreciated, tali loved, tali valued, then waliwo problem. Waliwo ekika ky'abantu. It's common with men. Ojja kujja, mukyala wajja kujja. If she's the dramatic type, ayogera ebigera abisiita akone n'emmeeza. The man will listen. Tajja kuddamu nti akutuuze wansi mukabe n'amaziga ebyo tutera okukaaba. But he will act. Kyobadde ogamba ekibadde kikulumya omutwe n'akikomya oba kyobadde oyagala n'akireeta, but they will not sit you down to talk. Kati ne weerabira kino kyakoze. What you wanted, yes, we didn't talk, but he finally delivered or handled. Ne n'olemera ku kino era nga n'abantu abagamba nze my husband never sits me down to talk. Gwe nga kyoyagala naye nga ye mu language ye tebamutuuza mu bigambo. Yeah, that is very true. Of where you're so good at talking and they can be stressing and annoying, but at the end of the day, what you wanted, they've done. Let me tell you something. I fall in those women. My husband, ajja kuwuliriza akole kyoyagala naye nga okuddawo mbwayogere mbuki tebiriiyo. So at the end of the day, there will not be conversations eziri awo nti nga nze nga bwe twogera for all these hours. No. So at the end of the day, you know, understanding omuntu onogamba oyo ali very quiet and very reserved. Naye ate omanyi wekitera okulumira nti oyinza okubeera ng'oli so quiet and so reserved ne partner wo naye ate bw'obeera n'abantu abalala ng'oyogera. Yes, but you see the thing is, in most cases abakyala abasinga wajjira na expressing in a dramatic way or in whatever it is abadde akiterekedde ku mutima oba akutya.
kati nga in that moment kimuyitiriddeko n'asalawo busting a reacting naye singo obuntu obutono obwo bubeera dealt with when they are supposed to be dealt with nga tebinaba ku accumulating, it could avoid much of that busting out and what you would call drama. Naye understanding omuntu kintu kirungi nnyo, and it is something that will help you ekintu ekijja okuyamba mu relationship for a very long time. Nga nebwogenda ngo ina issue manya tagenda kunyiga at least agenda kikolako so kanumbe njogere neche and it will be worked on. Yeah, but then also kiba kirungi nti alongside oyinza okubanga maybe at first wali oye ngenda yo mugambe kino na kino ate nokyogera mu busungura kwa maybe omuti oba okyamuyiga baki naye kiba kirungi eventually n'omuyiga no Linda, those moments of where you're calm, you can present your issue nga tonyize. It's not out of emotional frustration or whatever it is. You're not going to say something that is negative that is going to end up hurting you and hurting him at the same time. Naye no labanti or improving a communication along the way. Engeri je tutandika n'engeri we tuli ne je tulaga should keep on improving and getting better. No gamba ne really. Do I need to always shout? Do I need to always judge, condemn? Do I always need to be demanding? Newe fumitikirizamu nga gwe ng'omuntu omanye ekirala kye tulina nga bwe twagambye nga tutandika is that self blindness of where we are so blind to what we do and then we are our eyes are wide open kubyabalala ebyabalala kubanga by the time oli mu correcting ku bintu byali mu kukola oba byatakola waliwo naye byasirikidde byoli mu kukola naye tanafuna opportunity tanafuna ngeri gya kigamba oba olumu bwagambako or becoming emotional oba very defensive. So at the end of the day ogenda okwesanga nti all of us it's all about being patient and accommodative with one another. Then ekirala kyolina okujjukira nti ffenna tulina process of change, ffenna tulina process of growth. Can we give room? Can we be patient with one another? Nti akyakula nange nkyakula. Ayinza okuba akola kino ekintu mu kumanya oba mutamanya naye there is hope. Nobeera n'ebyessuubi nti ajja kukola ki? Ajja kyuka. Okay, waliwo essuubi beriggwako. How? Mu myaka gye bwemutunira you're way older than me. How can you not understand this? Yes. Nti nkulindo upaka wona akula mu ekyo. Nga sikitegeera. Anyway, mbadde ngenda kubuuza ku scenario because at the end of the day when we go out to communicate an issue, tunoonya harmony. Yes. A common ground. Ffenna buli omu ategeere munne. I wanted these answers, these questions answered. Onzizeemu, so I am cool. Naye bw'otuuka ku scenario ng'eyo gye twogeddeko omukyala ayogera nnyo. They want to be calmed down. Waliwo n'abakyala ng'ayagala just omubuulire bubuuliza kakane. When you just keep quiet, takitegeera kisula kimutawaanya. They cannot settle until you talk to them. Ng'alina omwami wate ye tayogera si wa bigambo oba oliawo wa bikolwa naye ebikolwa ayinza okuba nga tabiina. So omuntu ayagala harmony nga kyekigendererwa kyaffe mu family eno. Lwaki tomanya nti nze mukyala wange ayogera nnyo but bw'oyogerako back even if there are few words they can calm down. Naawe n'ogamba oyogera kati naye kankulage nti ntambula. What kind of family is that? Nti kanekkakkanye mu butayagala bwange kwogera kamugambe ebigambo nga bitaano but let me just spare 2 minutes sit her down omanyi mukwano kino na kino even if you don't mean them okay you're supposed to mean them naye ng'omanyi nti kino kyekimukakkanya ku lw'obulungi bwa family ne mukyala waasigale nga mukakamu and you do it. Yes, ekyo kyandibadde kirungi nnyo but the question is supposing it doesn't happen olaba kigenda okuleeta more frustration kubanga nga bwe twogedde nti we are all at different phases of life, different experiences, different understanding. Waliwo olinga ali just prideful nga they will never say I'm sorry. Nga ne bwalaba mistake ye deliberately aganyo kyuka. So the problem is okulowooza nti no I can change you because of how I feel or what I think or my expectations about you. Kibi nnyo okuleeta expectations so much on other people. Lwakuba toli Katonda tosobola kukyusa muntu. It's a personal decision. So osobola oku airing ekizibu kyo n'okipresentinga
but you also leave room for disappointment. Ayinza okumpuliriza, ayinza obutampuliriza, ayinza okukyuka, ayinza obutakyuka, embeera eyinza okukyuka, ayinza obutakyuka. So at the end of the day, beera ng'oli open-minded. Nti ono omuntu simanyi bw'ali mu bulamu bwe, simanyi bw'alowooza, simanyi bwa approaching certain issues. Naye lwakuba njagala nnyo ekintu so much. Akimanyeeko. Eyo ye raising too much expectation, kireeta frustration. Ate it is also self-centeredness. Kubanga engeri gy'oyagalamu ebintu, gy'obirabamu, gy'okyagalamu n'ekyukirawo. Naye ate bwe kiba tekikyuse, bw'aba tayagadde, bw'abanga ayagadde, whatever it is, give room for disappointment. If it happens, well and good. If it doesn't, life still goes on. Muntu mukulu ategeera, naye bw'obanga expectations ziri too high, wolabanga otandika n'okustressing omuntu. So mu bufunze, we communicate to make our issue known by this other person. Known whether they and react understood, to it, yes. Whether they react to it, act on it, Exactly. Kubanga olaba Farida lwaki kiri very important communicating, irrespective oba akuzeemu oba takuzeemu, naye at least communicating your heart. Mu kifo kyo kitereka mu mutima, ekirala ne kibeerawo nakyo n'okitereka mu mutima, ekirala ne kibeerawo nakyo n'okitereka mu mutima. Olaba abantu abasinga badivorcinga. Tebadivorcinga because of that incident that happened at that moment. A pile of things ebibaddewo for over years that were never dealt with. Kati in the last moment omuntu nabastinga, na breaking her down, nagamba enough is enough. Bwe nokwata eyo incidents eyabaddewo ba circumstance eyabaddewo in that moment where making that decision, nogamba she left me because of this. Naye ne weerabira nti in the last 10, 15, 20 years wabaddewo ebintu ebibadde accumulated that were never dealt with. Oh, wow. Our number is 706 14 1998. Musanvu 0 mukaga 14 19 9 mumunana koboita tubulire. How are you communicating? What are those issues? Muno zakola ngaze kumenya tomogera linya ajja kwetegeera, especially if they are watching. Gomukubire bukubizi kasimo mugambe tune in ensonga yetu gy'ogereko nga awulira to come out of our. Nkujjukiza namba yaffe musanvu 0 mukaga 14 19 9 8 koboita okuwa contribution yo ku mulamu ogwaleero. Muwuliziganya mutya wammwe gye muli, who does what? Yes, Christine, twogereko family setting. Mubaamu abantu ab'enjawulo, mubaamu of course the main ones mama ne tata, then abaana ne mubaamu n'abakozi abawaka oluusi ne extended family members. Who does what? Nadera communication. That is also a very tricky question when it comes to our generations of today, especially with what tetuize hierarchies ngabwe zigenda. Naye kyandibadde kirungi kati for instance ng'omukozi bw'aba ayagala communicating ekintu kyonna na communicating naawe omukyala nobeera able to communicate or to do something about whatever it is. Also listening to them, understanding. Omwana bw'aba ayagala ku communicating something asobola okwogera kuba abaana balinaku zino ba making choices. Ayinza okuba nga ali more free with mommy or more free with daddy. Kwa hizo kusanga mami ate is tougher, ate daddy is more free. Naye nga the one who is more understanding in most cases abana jibajo okulininga most, or even the other people in the family. But now obuzibu bwebuvanga osanga nti omusajja mu kifo kyo communicatinga n'omukyala na forwardinga message yonna ku bana abantu bayagala osanga nga yagenda direct. Ali mu kola direct oba nakola emirimu gy'omukyala oba nabeera ng'omukyala alinga atamulabawo talina mugaso mu eyo moment. Omukyala, I think in the family in most cases tulina okumulanga ya bridging the gap. Yeah, especially Waberanga, she's a very understanding person. But the question is, supposing it's a scenario where tali understanding, tali patient, tali accommodative, tali available, are you too busy for one reason or another?
what happens in such incidences. So depending on the scenario muntu jaliko oba jalimu, I think is where how things should be approached. Naate they should be approached in a respectful manner, and they should be approached in out of love, sincere love. And tuino kumanya nti certain things have repercussions. Oyinza okukola ekintu nga gw'okikola innocently naye n'otamanya kigenda kundeetera buzibu ki. Kati ng'omusajja wawako okubeera nga communicatinga directly n'omukozi, oba ng'omukozi atandise okubeera so free n'omusajja wawaka, kinaleeta repercussions ki. Oba omuntu yenna gw'olaba nti no talina kubeera very close nga tolina boundaries, kubanga ekintu kyonna ekitalina boundaries kireeta obuzibu. Okubeerawo nti yes oli maama naye ocommunicatinze otya n'abaana bo. No manya nti no antegedde nange mutegedde, ate tusobola okwogera ne tutuula wansi ne twogera ensonga ne bwebeera nnene etya tusobola ogya addressing ekintu ne kiba kitono kitya tusobola okya addressinga. Lwaki? We are secure in our relationship. Our relationship is healthy, so communication naye becoming healthy. Nti bwe mba ngenda kujja nkubulira ekintu kyonna Farida nzija nga sizze out of fear. Ekireeta okuwogana n'okuscreaming and n'okuexchanging ebigambo is fear and intimidation that has been piled up over the years. Nosanga nti tewabaddewo healthy communication from day one. Ate kati at the end of it she blows out of proportion. Lwaki? Kubanga toyigiriza gwe ng'omuzadde abaana bali mu kutunuulira bali kuyigira ku ggwe engeri gyo communicatinga nabo gye bagenda ocommunicatinga naawe. So bw'otandika okuripinga essaawa zino byobadde osowinga over the years, totandika kublaminga muntu mulala wano blaminga circumstances. Oyina okwetunulira ne wetumikirizaamu mbadde communicating antya, bwe mbeera nyize reacting antya, lwaki abaana bange nabo batandise oku outbustinga. Kyova olaba in most cases bw'osanga omukyala nga ali very humble, ali gentle nga n'ebintu engeri egyabihandolingamu kizibu nnyo okusanga abaana nga reactinga differently. Era ojja kusanga abaana nga nabo they are very humble and respectful baba presenting issue yabwe oba ekintu kyonna kye baba discussinga bo basanga nga engeri gye ba communicating is out of respect. Naye ng'omuzadde ye yakiyigiriza omwana, kubanga many cases nga bwe twayogedde twagala kuripinga bwe tutasowinze. Kyova olaba omuntu omu basobola omu respectinga ng'ayingidde ekifo, omulala n'ayingira abantu bonna ne batamu respectinga. Lwaki? They never respected themselves. Oyina okwe-respectinga before others can respect you. Kati oli mu kudemandinga respect nga nawe tewe-respectinga. What is that? And where can it even be been applied? It is not realistic. So mbadde nsaba nti tubeere realistic, tubeere down to earth, tubeere real. Tuleke okubeerawo nga pretending to be what we are not. We are human beings that need to live together in peace and harmony. Bwe wabeerawo ekintu kyonna ekirungi tukicelebrating wamu. Bwe wabeerawo ensonga yonna ngambi tutule wansi tudiscussing of where we are willing to appreciate our mistakes. Naye nga tetuli blind. N'okubeera nga tulina too much expectations for unrealistic expectations. Njagala obeere kino, njagala okole bw'oti, njagala kyokka gwe ebibyo tobikoze bw'otyo. Gwe nawe mu bulamu bye waliwo bweyebyo. Zibeera unrealistic to who? To yourself, to them. Bali bo oba abalabi. Unrealistic expectations. Nyinza okuba byenjagala. Obyagadde ng'omuzadde, yes. Naye nga sirowoozeza naye bisoboka. Kati omuntu omugamba nti nena nani kwagala naye oli muwanvu nnyo kati akole ki? Kati olaba Farida, where we are having a problem, abamu twerabira gye tuvudde ne bye tuyiseemu, abamu tubonyaabonya okutuuka we tuli. Tuyina embeera ze tuyiseemu ezitufrustratinze, ezitudisappointinze, tuyina mistakes ze tukoze mu life, naye ate n'osanga omuntu omulala ng'ali we wali maybe 10 or 15 years back. Ate noyagala omujjajinge, omukondemminge, omubuuze kiki akyakolaawo, oba tomwagala namwagala mu bulamu bwo lwakuba ayina by'ayitamu in that particular moment. You understand? Naye ne weerabira nti naawe waliwo we wayita awaali awazibu, awaali had naye ebyo bye wayitamu bye bikufudde kyoli. Ne weerabira nti nono naye kyayitamu naye kigenda mufuula omuntu tomorrow, kubanga Katonda atumanyi ate ffenna atublesinga.
just because of one reason or another, certain things happen, but it does not mean that God I never blessing and never blessing. The blessing of God, mukama wabawadde nkube etonya kufenna. Ontegeera naye okubeera kyovolaba njagala omulama gwaffe gubeere valuing people. Bwe tuba tugenda mu mwaka gwa 2022 bw'oba oyagala to live a healthy life, a peaceful life, communication lines zo zirina okubeera open. Weefumitikirizeemu nga ggwe omuntu. What do I want for myself? Njagala ki mu 2022? Especially when it comes to communication. How do I want to better myself and the people around me? Techina mustani yenna kugamba Katonda n'omugamba taata simanyi kwogera njigiriza okwogera. Maybe community gy'okuliddemu ebadde temanyi kwogera. Maybe for some reason or another oyina byoterese ebiri omwo. Waliwo ebiwunzi ebitubeeramu nga no one can reach them, no one can heal them, no circumstance can even take them away. Naye ate Katonda tewali mbeera esobola kumulema. Ne bweba past nga wagiyitamu naye the thing is, are you willing to be honest, to be true, to be realistic, to be yourself? No facing some of these issues so that they don't continue to be toxic and frustrating you and hurting you for the rest of your life. Kubanga at the end of the day, olimu kuhatinga bantu balala, at the end of the day you're still getting hurt out of other people. But it is a seed that you have planted. Notula nogamba obulamu bwange bwonna bwadde bwakubonaabona nga bantulugunyiza nga bambonyaabonyeza naye ani ali set okubeeraawo ng'atulugunya ggwe. Nga ye mentality ye nti yali ayagala kutulugunya gwe. Can you look at your communication? I love what the Bible says. Proverbs 18:21 egamba nti life comes out of our words. Life and death. What does that mean? Nti ebintu bye twogera bireeta obulamu oba bisobola okutta omuntu. Gwe tubigambye. Recently, waliwo omukyala gwe n'addengezo okulaba somewhere neighbor we ng'afudde naye omaye kyamuse. Of course, I'm sure there are so many factors ezabaddewo naye kyamukutuddemu eyo essaawa tenanti we yagaanye omuwa akasanvu k'amasannyalaze n'amuddamu bubi. Mu busungu obungi n'ayogera bingi, pressure n'erinnya n'ebirala n'ebirinya ne bamuddusa mu ddwaliro n'afa. Ani ayogedde bingi? Ogundi neddono apangisa. Olaba ekintu kye ndi mugezaako okugamba kubanga engeri gy'oli mu kwogera essaawa eyo tomanya muntu bwe kimukosezza, tomanya muntu bwe kimufrustratinze. Oli mu kwogera ekintu weebuuze ekintu kye ndi mu kwogera kiri mu kuzzaamu bulamu maanyi bulamu mu muntu oba kiri mu mutta. Ekintu kyendi mukwogera kigenda kuleeta healthy relationship nono omuntu oba kigenda kuba ne relationship entono gye nninawo. Omuntu ono gwe ndi mukwogerako ndi mukumwogerako bubi yes naye kiri mu kumpa tutumu oba kiri mu kunswaza. Kubanga gwe olumu oyinza okulowooza nti abalala bakulaba nga a better person naye omuntu ajja kwebuuza gwe nga maama otula wansi n'oyogera ku mwana wo bw'otyo toswalako. Gwe nga mukyalo oli ku mwami wo gwoyogerako bw'otyo gwe toswalako. Nzize ne nkubuulira ekintu kyange kye mbadde mpitamu oba kibadde kinnuma oba kinfrustratinze ate ogenze n'okigamba buli omu toswalako. Gwe singa abadde gwe ng'oyita mu mbeera gye mbaddemu wandiyagadde okugenda ng'onswaza wandiyagadde n'engenda n'enkuswaza bw'etyo. So weebuuze nti engeri gye ndi mu kuyisaamu omuntu omulala nandiyagadde omuntu omulala nampisa bw'atyo. Naye essaawa zino omuntu gwe ndi mu kwogera Katonda wamu blessing essaawa zino osobola atya okumutunuulira? Nga nkomawo neegonza. Naye ne weerabira nkiro waliwo ensigo gye wasiga. So it will be automatic. Kyova olaba abantu abamu recently waliwo omukyala gwe nasanga n'aŋŋamba balina relative waabwe alina ku ssente kati yagaggawala. Naye okumufunako obuyambi kintu kizibu nnyo namugamba be very very careful ng'ojajinga omuntu oyo engeri gyeyisaamu kubanga tomanya bye baamuyisaamu tomanya bye baamukola tomanya gy'ayise kutuuka waali. Ye mwennyini yali agamba
yamuyisa atya nga akyali mu mbeera embi. Otegeera kati at the end of the day lwakuba tulaba the fame, tulaba the money, tulaba the everything else kati to becoming so demanding. Ne tubeerawo nga tulina this entitlement attitude. Naye ne twerabira nti ono omuntu alina byayiseemu, ono omuntu alina byayitamu, ate nga bwe tuba tulina kyonna kye tumwetaagako tulina to come in a humble manner, not in a demanding manner. Kati mulina kye mumubanja. Temulina kye mumubanja. It is not you who has made that person. Yes, muyinza okuba nga bamusaayi gwe gumu, yes muyinza okuba nga mwakulawamu, but it does not mean that it is you who got them where they are. So kubeera respectful enough, notabeera ne entitlement attitude lwakuba muganda wange, lwakuba family member, lwakuba mama wange, lwakuba ani. No, can you learn how to value people, honor people, even when they are nothing? Chopola abantu abasinga bwe batuuka wherever they have gotten and maybe things be getting better. Abantu basinga okujjukira be babayamba nga tebalina kye balina. Waliwo n'abatuukayo ne batayamba babayamba. Waliwo ekino kye kibeerawo. At the end of the day, it is their choice. Any scenario can happen for a particular reason because we cannot judge why they are behaving like that. Oyinza okusanga nga yamuyamba ate n'amulangira. So scenarios happening differently, but at the end of the day, the person has a choice. Who do I help? Who don't I help? Who do I pull and who don't? Nesi kujana entitlement. No communicating with this entitlement. Oli muganda wange oyina okunyamba. Oli mama wange oyina okunyamba. Naye asobola okuganda wabatayagadde for one reason or another. Can you also appreciate that and respect them for that? No manya nti mama bwe kijja kubina ayina bayagala ayina ne batayagala. No cho accepting no ganze ne bwe nkola ki. Tali nsima tali appreciating. No getting to a place of peace. Otegeera naye ekintu ky'okubeera nga tu communicating kiri very very important. Very important. Nti yes, omuntu mugambe oba akiwulidde oba takiwulidde oba pretending nti takiwulidde, at least you communicated. Oba akyuse oba takyuse, you communicated. Okyejjeko ku mutima omugambye. Naye sometimes tulina scenarios ezijja nakunyigira olw'okuba omugambyeko. Abamu lwakuba olwa insecurities ne fears ze balina, lwakuba openings up n'omugamba. Let's say you are a confident person, bold person, you open up your heart, you're like, you said this, you did this, this is how I feel about our relationship. Yanvumye. Yambogoledde. Yandabye mukamwa. Yandisrespecting nze. Wegenderezanga nnyo omuntu agamba nti agenda ng'agamba abantu, genda oyogereko ne muganda wo. Genda oyogereko n'ono. Gwe lwaki toyogera naye? Olaba nti already there is a broken communication line. Kubanga whatever problem is between the two of you. Kati olese third party atamanyi na mbeera weetandikira. Nga kyayagala mwogereko kikwata ku embeera eri wakati wange, for example you and I. Yes. Nina kyenjagala okwogera naye nkutidde for whatever reason ne ngamba Joseph wali genda oyogereko ne Christine alina kinegwa exactly. Naye Joseph goli mugamba talina kyamanyi, tamanyi na gye byatandikira. Talina na evidence of the truth of what is on the ground. Naye ekyo kikulaga how prideful you are. You do not want to deal with the situation. Lwaki otumikiriza omuntu omulala? You are insecure. You don't want to face your fears. If you are in the wrong, osobola okwefumikirizamu n'ogamba naye omanyi wano nasobezzaamu. Noga Farida, mbadde nsaba onsonyiwe n'embeera nga bwe nagikuttemu teyabadde ntuufu. It is a simple word. SORRY. But have you noticed how hard it is for people to say it? I am sorry. Katate waliwo omuntu omulala agamba I am sorry, nakigamba lwakuba ayagala embeera esirikemu. Akwejjeko. Olumala okufuluma bw'ati, a year down the road or 2 years down the road, ali back to the same problem. Naye n'atefumikirizamu ng'omuntu ne yeebuuza lwaki neeyisa bwe nti? Lwaki njogera bwe nti?
lwaki nfuna ebizibu byenfuna, because 90% of the problems that we are having. Okulemerako ennyo ku nsonga ng'ekigendererwa kyo kyakugiggusa kirungi kibi. For example, okugiggusa kitegeeza tugimalewo. Okay. For example, bwe nayogerera mukwano gwange family njaga nyogereza ku mwami n'omukyala n'atafaayo, I just spoke and they didn't act or react or say anything. Nayogedde bwogezi. So next time I want to communicate the same issue because I want us to get done with it. Nenkwata simu nemuweereza message. And they see blue tick and still don't react or do anything. Next time nenkwata pen, nempandika akapapula, nenkakuteera wansi wa pillow or place it where oba mu ngato gy'ogenda okwambala kwolwo nenkateeka. My issue is for you to know that I really want this issue to be handled. Trying different means. Bwe kigaana nengambako best friend. Nyamba oyogereko ne Mr. ku nsonga bwezi. Bwe kigaana nengendako oba ne wa mama kulemerako because I need this issue to be resolved. It's not that somebody webweru I can sigena mulaba buli lunaku issue ne bwetagwa I passed on my message already. This is a person I signed to live with for the rest of my life. So there are issues I want to get resolved because tugenda kubeera fenna. Bweta resolving it tugenda kubeera in harmony. Yes. Trying different ways of solving a situation. Yes, and it's a very good thing to desire to solve the situation and live in harmony and peace with one another. Naye nandi advises omuntu yenna ayagala okulemerako, because ekyo ekintu causing a lot of frustration and a lot of pain and a lot of disappointment. Kubanga tosobola kudictatinga omuntu lw'anaakyuka. Tosobola kudictatinga omuntu lw'anaategeera ate n'ategeera embeerayo. Engeri gye feelinga about something tosobola kufeelinga exactly the same way about it, and you will never. So the whole point is this: njagala tuyiga okwekansolinga nti waliwo bye tusobola okukyusa ne bye tutasobola kukyusa. Make peace with that. Waliwo embeera ejja okukyuka, waliwo etajja kukyuka, especially when it comes to people, kubanga we cannot change people like we said. So mentioning or airing out this issue n'ogigamba omuntu nti kino na kino na kino na kino, better ne two expectations. On the extreme side, yes, they may listen, understand. Yes, they may not listen and may not even understand, but it is well. Katate chovola wanade emphasizing chovo oyina okubeera patient. Nobeera ne yesuubi nti ayinza okuntegeera one day. Naye, can you reconcile with yourself and let it go? Kubanga the moment onabeera ng'okiholdinga on, sigenda kutereera mpaka nga kiteredde. Supposing tekitereera, supposing takyuka, supposing takutegedde, for the rest of the 20, 30, 40, 50 years you're together. Oli mukungamba nti you'll never be happy? Oli mukungamba nti you'll never live? Because the truth is now oyina ebintu ebikuliko by'oyagala bikyuke naye tebinnakyuka. Bikubaddeko year in and year out. So can you extend the same grace to someone else? Nomanya nti waliwo byensobola okukyusa, waliwo byensobola kukyusa, but the most important thing is at least mugambyeko n'ategeera ekinnuma. Kati engeri gy'akikwatamu ne gya reactinga eyo paati ye, ogwo musaalaba gwe. Naye the repercussions are going to come. Yes, naye nze nkubuulidde this and this and this is what I feel. Obo reacting zoba to reacting zobo ina chokoze watu china chokozewo well and good. Naye nze nina okwenreconciling nti embeera eyinza okukyuka eyinza obutakyuka. Waliwo abantu abamu nga kibatwalidde emyaka 2 emyaka 3 okukyuka. Oba okuba even just have a ray of hope of change. Abamu ne bitakyukira ddala until they had to separate. Naye tulekerawo okubeera nga ogumira ku mbeera n'ogistikingako n'oyagala omanyi ng'omuti ogukuze n'okwata gundi root n'oyagala ogyadjusting. Ate waliwo n'okuba nti yes akuzeemu naye tazzeemu ky'obadde oyagala kuwulira. Some people come ng'alina kyayagala nze this is what I want him to tell me. Yes, but you see, I like what you've said. This is what I want him to tell me. Now this is what I call self-centeredness.
This is about you. It's not about the other person. True love will allow people to be what they want to be. Yes, you can present, you can correct them, you can tell them what to do, you can guide them, you can lead them, but at the end of the day, you have to allow them to be. Not now ate nobera ngo omuyingirira no mumalako emirembe no mu frustrating no mu stressing no mubera mu face. Mpaka rad tandiko okutabuka obwongo. Oba nabera frustrated nga buli lwakulaba atanyiga bunyizi. Tuyina okulekawo room for disappointment, room for growth. Cutting into morning. Yes, cut on to come out with our last segment. Please don't go away. Wow, to chagena maso ensonga ya ngeri ya kuwuliziganya bwebali nnyo kuba naffe. Opening up is a suicide mission, Banang. You talk to someone thinking they've got a shoulder to lean on, naye mama. People are weirdo. That is true. But also keeping quiet is more suicidal. People are wicked. Me, I'm growing colder and coldest. I don't care about people because people don't care about me. I thought my husband cared about me, but his care for me is financial only. He can't read my mind and understand what's going on in my mind, even when I talk to him. I've given up on him. I've decided to accept I am a bad person and no one will understand me. I only talk to myself alone and cry about it. I'm no longer looking for sympathy because empathy is not for people. Wow. Yeah, but she's angry. She's bitter, she's everything. Yes, she's but given up on herself. Yeah, she's given up on herself. But the problem with that is chinkwase nakukweyo statement ye kubanga botandika okwogera bwotyo ng'oyagala decidings okugiving up kubanga that's like one who is decided. In the long run, she's the one who is going to lose out. Exactly. Yes, because just the same way she's the one who is hurting, it's also the same way she's going to lose out because from her challenge ali mukogerako olaba loopholes nyingi awo osootya okwogera ekintu he has failed to read my mind. Exactly. A magician. Since when did we start reading people's minds? You understand? And how many times have you been able yourself to read his mind? You get my point. That's being very selfish, and I'm going to be blunt with her because all you're thinking about is yourself. You don't put yourself in his shoes. What could he be going through? What emotionally, mentally, what could you also be battling with as a person? That maybe at the end of the day he's failing to pay attention, and maybe because you're also acting very needy and very emotional, at the end of the day you're draining even the little energy out of him, so or becoming more of a burden, omuntu wotuka nomukowanga ever. It's not just the husband. Yes, it is everybody, because she says I don't care about people because people don't care about me. And that is also a very good comment. How because can you not have people? At least if neighbor babatan, munsi your neighbor billions of people. Yeah. Neighbor babatan, even in your whole family of 45 people, neighbor birabasatu, ngamwetegera, you communicate. So it can't be that everybody is bad. And you see, the thing is this, it's not like it's a guarantee nti everybody you trusted or met along the way agenda kubera trustworthy, but there is that, if you keep the hope and the faith, there is that hope one day, one time you will meet someone you can trust. Ate nekirala kyekino kuhavinga at the back of our mind nti yes nyiza okuba nga nkutrustinze Farida in this phase, in this time of life, but because of the experience you have, because of the maturity level you have, you end up disappointing me. Ontegeera naye 5 years from now, 10 years from now, oyinza okukula mu birowoozo n'okula mu magezi n'okula mu bintu byonna n'obeera ng'ate you a better person. Ontegeera So the thing I want to ask her, ayinza okuba nga yeeraba ng'omuntu omulungi ennyo because nga bwe twogedde nti I have accepted I'm a bad person. No, she's not a bad person. No one will understand. No. Let me tell you something. Just because there is a huge difference between who you are and what you do.
Kati bw'otandika okukwata mistakes oba weaknesses z'oyina n'oziteeka ku label your identity, then you're mistaken. You are not a bad person. You simply need to be guided, mentored, taught on how to live with other people in harmony. Ontegeera nomanyi okubeera nga oyina boundaries, for instance. Nomanyi okusooka n'otwala obudde okutrustinga omuntu. Mu kifo ky'okumala okwagala omuntu lwakuba omulabye oba ali a certain class oba a certain behavior oba not trusting amangu just out of your weaknesses. Oyina otula wansi ne weebuuza nga omuntu, what are some of the weaknesses that are leading me in the same place all the time? Other than that, agenda kubeera unhappy all her life, and then agenda carrying that unhappiness to her husband and all the people around her. Then olabye kyagambye nti she thinks she's a bad person. Now she's starting to blame it on herself as well, instead of looking at things in a healthy manner. N'otula wansi ne weebuuza without judging and condemning yourself. Naye n'otula wansi ne weebuuza, why do I behave the way I behave? Or you find someone. Why do people treat me the way they do? What energy am I, or what vibe am I giving out that I'm replicating? Because right now she's sowing what she has reaped. She's reaping what she has sowed, sorry. Ontegeera. So at the end of the day, racha abantu tebakutrustinga, racha abantu bakubetrayinga, racha abantu they simply walk away from you. You have to ask yourself the same question. Kubanga racha omuntu omulala ate instead ali mu reaping good fruits out of relationships. So what are those nitty-gritties zoyina okuyiga ng'omuntu in order to live in peace and harmony with other people, but not judging, condemning yourself and others? Then at the end of the day, you've lost the battle. Has she tried her God? That is very important, and that's the foundation of everything. Because at the end of the day, if you're not at peace with God, you will never be at peace with yourself and be at peace with others. So olabira ddala nti there is a very big possibility she doesn't even love herself. I only talk to myself alone and cry about it. That will not solve the problem. I'm no longer looking for sympathy. You can't keep looking for sympathy. No. That is an attitude and a mentality of people who are defeated. And she's not a defeated person. She's just angry. But if she can know better about herself, she would not even be saying that. And I understand she's angry, but she needs to forgive herself, forgive those who have hurt her as well, and start from the drawing board. Statement eyo nkulu. I'm no longer looking for sympathy. Kati ndowooza agendewo abantu ng'asuubira badde awo bakungu bage naye. You know you can go with your issue. Waliwo abantu kati nganze simanyi bintu byakwekubagiza. Even when I go through something bad. Neera we nebuuza ebibuuzo ne mbyeddamu ngamba kikyawedde. Now songa mbere. We're moving forward. Naye okubeera ogenze n'amazzi gano, you expect this person to cry with you. I'll come and tell you I'm not going to cry. First cry, then we can talk. Yeah, but you see also, I want also to look at what you've said in another angle. Ayinza okujja n'akubuulira problem ye ng'ayagala osidinge naye. Ate nga naye ayina ebintu byali mu kukola by'atayagala confrontinga. Kati ate bw'omugamba amazima n'anyiiga. N'abeera so defensive. That's where now self-centeredness comes in. Nti yes, you have shared with me your issue, you have shared with me your challenge. At the end of the day, you have to give room for disappointment. Some people are going to listen to you, they are going to be helpful, and others are going to even worsen the situation. But the thing is, ochejeko or chi discussinzeko n'omuntu, because they say that a problem shared is half solved. Ontegeera naye ate bw'otandika okutunuulira abantu nga Katonda to solve your problem, then that is where the problem is coming from. Kubanga kati atadde kabbawe mu kifo kya Katonda, atadde mikwano gye mu kifo kya Katonda, and in the process they have not met her expectation. Kati batamitinze her expectation, she has become discouraged. And yet at the end of the day, as human beings, we are limited. We can only do so little and so much, because the thing is, whether you want it or not, no one can understand you 100% like God. No one knows your story 100% like God. No one knows even how to heal your wounds like God. But then you have decided, otadde abantu mu kifo kya Katonda, kati at the end of the day you're disappointed. That is not people, that is not her circumstances that are frustrating her. The problem is she needs to go back on the drawing board and find out where is the problem. Other than that, it's like living in a jungle.
Ontegeera mu jungle mulimu different animals. You just need to know how to survive in the jungle and still enjoy life and still be peaceful and still be joyful irrespective of the challenges that come by, because at the end of the day no one is perfect and no one will ever be. So expectations zirimu teeka wansi, bitterness, anger, things that she's seeking attention. People who yes, seek attention. That's very true. Yeah. That's very They'll true. Tell you the truth. You can tell them the truth, but in a good way. Truth you make them even more bitter. But seeking attention is a very, very bad habit. Very bad habit. But besides that, Farida, we also have to understand the same way just because so you're creating more problems than solutions. Kubanga at the end of the day they are going to understand you perfectly. Majority of people are going to judge you, condemn you, blame you. Very few people will be helpful and understanding. So that's something you have to understand and grow into. Banange, my husband can ask questions. He can ask the same question for 4 consistent hours. 4 hours. When do they work? 4 consistent hours to find out whether you're giving the same answer. Nga bwa criticizing kwegama noliranga alaba n'emirembe gikuweddeko. When I answer his questions, he says sirina mpisa. When I keep quiet, it's also another problem. Yagana mikwano gyange mbu jimpangira abasajja okwogera n'abantu yadde okubabuuza. After there, he calls my big sister Namugamba everything. He stresses me a lot. I don't even know what to do. Everyone is telling me to quit the marriage, but I still love him. He is good with all other things. Nae a booba. Oh, he is killing me. I have 1 child with him. He doesn't want to have other kids, but he can't have others with me. Sirina Mpisa. When Neisanga house guy. Christy. I can imagine Ukuntu's 4 hours asking me the same questions. 4 hours is a long time. But that's not something that should make someone quit a marriage. That's just a weakness of someone that can be outgrown with time. Omanyi waliwo ebizibu ebimu bye tuyina mu family zaffe nga honestly nga bwe tugambye, like someone is engeri gyali mu kweyisaamu is a repercussion of the past. An insecurity, a fear, trauma. Nga okumuddamu oba okuarguing is not going to solve the problem, but it's important n'okusirika nayo issue. Anti kati naye at least omuntu asirise naye nga kwa olumu oyinza omuddamu busungu ate n'oyogera ekintu ekibi. Naye waliwo okusirika ate n'osirika in a disrespectful manner. But also what I was trying to emphasize is waliwo ebintu ebimu bye tulina okusabira honestly. Ng'olabira ddala kino ekintu kimpiseeko. It is not really about me, but it is coming from a place I don't know. Naye nga kyensobola okumukolera essaawa zino okumusabira busabizi mpaka bw'anaakiyitamu n'embeera n'obugumiikiriza. And then at the end of the day, nesibeera very defensive and take everything personal. Yes. Ensonga newanvuyira ddala teri kuzaala mwana mulala kuba yeeyisa alina empisembi. Bimeka bye twogera in one incident ate ne tumala ne tubikyusa in another. Ayinza okuba ng'ali mu kyogera out of anger, frustration and disappointment. Naye nga sooner or later that is a statement. If he genuinely loves her, it's a statement that can always change. Okay. Those are some of the things you just have to ignore. So asirike. I'm ignoring. Naye ebintu byayogerako byendi concerned oba ebimunyiiza. Naye omwami alina okukula. He has to be mature. Naye ati kati okula tosobola kuza muntu. That is the thing I was trying to tell you from when we started. Tosobola kuforcinga muntu. Ayiga engeri gy'ayinza kuhandolinga muntu we. Nti omulaba zivuddeko. Oyina okumutwala ngo kati olaba kirungi ne tweyiga
netubeera nga tweyiganga abantu nga bw'oyiga omwana wo nti kati ali 10 ali 15 ali akyusemu bw'ati akyusemu n'oyiga n'omuntu onomanya nti bw'aba anyiiza reactinga bw'ati ayagala kino tayagala kino n'omustadinga ng'omuntu kubanga maturity edependinga on the heart and it's a personal journey. So abantu abamu osanga ba maturing at 18 19 nosanga oli nga maturing at 20 ate omulala na maturing at 50 kati ogenda mu forcing oku maturing nga tana clocking at 50. So mikwano gyagireke mwami tajagala no mikwano kubanga ono mwami ayinza okuba nga ayina ensonga ye sagala tu dismissing buli kimu kimunyiizo bakyali mu kwogerako nze ono omukyala nandi musabye yeefumitikirizeemu ng'omuntu abeere honest to herself. Ono omuntu byali mu kwogera mu biinamu omulamwa oba tebiina mulamwa bwe biba tebiina mulamwa abi ignoring bwe biba birimu omulamwa then afune engeri gy'abikyusaamu. Sarah, I broke up with my husband in 2016 after 3 years of marriage, but now whoever tells me about ebyokudda mu bufumbo ndabanga omuyaye nemeddwa. Whoever, okay, I'll do that again. After 3 years of marriage, by breaking up, but now whoever tells me about ebyokudda mu bufumbo ndabanga omuyaye nemeddwa okusalawo because emyaka 3 gye namala mu bufumbo it was like 10 years of bufumbo. She tayagala munyumiza bya bufumbo. I know reconciling with her past just because obufumbo bwasooka tebwagenda bulungi kiba kitegeeza nti no kiba tekitegeeza nti no tasobola kubeera happy. Yeah, she needs to forgive herself, forgive the person that hurt her, and reconciling with her past, coming to a place of peace in order to move on. Naye right now, from the message you've read, she's still living in the past, and she has not yet let the past go. Yes. Osobola okubukoowa, and it is not a crime nti obukooye, but the thing is what I don't waliwo abantu ababukoowa ate n'alivinga in misery ontegeera n'abeera ng'obulamu bwe bwonna adimininga oba degradinga oba attackinga marriages, you understand because they are still angry at their past relationship. Naye bw'oba ng'osazeewo genuinely toyagala kumuvinga ono oyagala kubeera weka, that's still okay, but it's still bw'oba oyagala kubeera peaceful even when you're single, you will still have to let go of your past because then you're still traumatized by your experience of the past. But if you really want true freedom and true happiness, or you know, forgiving her and let go of what happened. Abali mufumbo bawe nga batuddeyo bulungi basiimireko basanyukireko. Exactly. Sawa yonna bijja kuggwawo because for ye ebibyo byaggwawo. Just the same way tulina abantu ababi mu society n'abalungi for one reason or another. Era naye I'm very sure she may look at herself as a nice person. Still there are other people who are also nice. So tachi generalizing. Sibuli yakugamba nti ddayo mu bufumbo ba find somebody else or deyo into the institution nti muyaye. Yes. Yeah. Some of them wish you well. I know kubeera open-minded n'amanya nti where the mistakes came from, where the errors came from, where the frustration. Generally, it's about reconciling with the past. No kukiriza, it wasn't the one. No kukiriza to, yeah, and let it go. Okay, my husband is aware that I know he is having an affair with his ex-girlfriend, and he knows that it hurts me a lot. He sympathizes with me whenever he sees me hurting and crying over it. He apologizes but makes no effort to cut ties with her. How can I go about it? Because it really hurts a lot. That's a very nice one as well. But it is something that, how can I call it? She has to liberate herself. She has to free herself. Kubanga kati, the spouse has become a god to her. Tachinako control, first of all. Yes, tachinako control, and she cannot do anything because no musajja nayo yinza okusanga it's a bondage. Like he's already addicted to the other girl and he has failed to do anything about it for one reason or another. So at the end of the day, you have to understand you're not the reason as to why he's doing what he's doing. Or he is also having things that he has also not dealt with or had closure with.
You understand? So this is just basically not about you. This is why I was emphasizing from the time we started. But tuba twagala proper communication in our relationship, so we want to be happy. Tuyina ku understanding anti-self-centeredness and selfishness kuvamu. Because at the end of the day, God, looking at the action of the person in that moment, what they are doing, but then you do not know the behind story of why they are doing what they are doing. So to that self-condemnation of maybe I'm not good enough, maybe the other girl is this, the other girl is that, then you start judging and condemning yourself. I want you to take off time to continue loving yourself, appreciating yourself. How does she know they have an affair? How does she know? Of is course, she taking trouble to find out? Is the other girl, because now what over bali bumanyi okuleta olugezigezi ne buweereza abakyala bowaka message okulaga nti nze mulina kitegeere. How is she finding? Ayinza kuba yeehatinga nga akifubako nnyo akiremerako naye ne daddy bulamu he sympathizes with me bw'adaba nga nkaaba, but still goes back. Exactly. This is why I'm saying she needs to liberate herself, free herself. Womanyanti, yes, we are married, but there was a me before you. It's very important but we understand. But you left that me and came to me, so why are you going back to that me? Yes, but you see, even when we are together, there is still me. If I want to give out anything to you, I first have to have it myself. You get my point? So at the end of the day, we are breaking ourselves, we are frustrating ourselves, we are hurting ourselves because we are trying to discover ourselves in the other person. Chovolaba ebintu kati, like the way he's behaving, let's say it is true because we are basing on what she's saying, yeah? The thing is, you have no control of this, but you are in the marriage and you came to stay and he still comes home. So thank God, come out. And this is how people end up doing the same. Exactly. Because she also had an ex somewhere. Exactly. But besides, banji nya bali mu bufumbo, and they do not know that there is an ex or there is someone else behind there. You get my point? So it's not like we are living in a society of perfect people. At the end of the day, things are happening. Things are going on. But because we want to live in denial and have that perfectionism in us, that's why I was saying that we need to learn how to leave room for disappointment. Yes, this is happening. I don't know why it is happening. But you know what? I love my husband and I'm going to support him through this. As much as it hurts. And I'm not saying that you deny that it doesn't hurt you. I'm going to support him through this. Through what? Through the cheating? No, the cheating. The whole thing is I'm supporting my marriage. You know, Christian, one thing, yes, the more she fusses about this affair, is the more it's going to go on. Yes. I think let me act like I don't know what is happening between these two. Guy what is she planning? Is somebody else also hinting at her? I mean, hitting at her? No, is she having an affair as well? Normally, I think you haven't said anything. Yeah, but Farida, we also have to consider that what is making you even dwell on this person's behavior 24/7? Because he's my husband. Yes, he's my husband. Okay, let's say it wasn't. Let's say the cheating part of it. Any other behavior? Can you really change someone? Is your crying going to change them? Recently, there is a lady I heard of in our neighborhood, yeah, and the husband, they were about 50 years, I think, and above. The husband was going to introduce a young girl in a family that they were family friends of, and she didn't know anything about it. And in the introduction, I think, was on a Saturday, and she killed herself on a Thursday and left a note. So you tell me, is it really worth it to destroy your life? Because that one has physically killed herself. But how many of us are no longer living because of what our spouses are doing, what our children are doing? And yet we have no control over certain things. We have no power over certain things. Some of the things that are frustrating us, some of the things that are stressing us and killing us will not matter in 50 years from now, 100 years from now when we are gone. But we have completely stopped living. She has gone, the marriage is going to go on. The thing is,
if the man has chosen to go on with the other relationship, the choice is hers. Does she want to continue with the relationship? Does she have the hope that it will work out? Or she feels like it's draining her and she wants to walk out. At the end of the day, it is her choice to guard her heart. Bad things are always going to happen to us in our society. But the question is, can you guard your heart? Can you protect yourself from allowing these things to come inside you and destroy you and kill you? Mbadde ne mukwano gwange for over 20 years. Abaana baffe bakulidde wamu, nafuna ebizibu mu maka, naye she helped me a lot. Yampa engoye, engatto, emmere paka embeera bwe yatereera. Ne tugenda maaso, nze nga I trust her buli ekinkwatako munyweza. One day, someone came to me complaining about her several times. Then I went to her home, Sangayo. I waited for her call. She didn't. Okay, I called her, Nemugamba, what the lady told me. The following day, she called the lady crying, Bunze, Mugambye bino, nabiri the lady, nantabukira, mbunina, orugambo rechto. Ate ye, my friend, nayagara, okubizimbya enyo. Naye, I asked her, biennagambye tobimanyi, tewabikola, nti nabikola, kati ebigambo, bivaawa nze sibeereeyo. From that day, no more communication with her. Era twayawukana, kati oyo tuyinza okuddamu ne tukolagana. That is a decision that the other person also has to make. Naye bwe yali mukwano gwe emyaka gyonna, I'm sure yali amuyizeeko obuze obwamuliko. Ye muntu gosobola okubuulira amazima oba ye muntu living in denial. At the end of that day, waliwo ebintu by'olina okuyiga. I think also, you have been together for 20 years. Muli ba mukwano nnyo to that extent. Omuntu third party outsider gwotamanyi ajja tanagamba ebintu and you glorify it okusinga the friendship nyembade nayo 20 years. Because omuntu amanyi tuli ba mukwano, lwaki ajja ngamba ebigamba about this person mukwano gwange? Meaning they want to separate us. Definitely. Ekyokuseba separate nga kyandibadde kimu, naye already ne relationship yaabwe as much as yali abala myaka, relationship yaabwe most probably yali yaggwadda, naye nga it wasn't verbal. So it just got a situation or a circumstance that, you know, opened up the whole situation. Abantu abamu obeerawo nolowooza nti ono omuntu akyali mukwano gwange naye nga ya moving on long time. You know, then teyagamba bugambi. Then others, they cannot be approached with the truth. Ngoyinza okusanga it is something they are ashamed of, or it brings a lot of guilt and shame. Nti ate kati botandika okuba approaching, they will become defensive in that moment, and they rather lose the relationship kubanga lowooza nswadde nnyo sisobola kubeera n'ono omuntu anymore, ajja kubeera nga ndaba bulala. Or it is a self-condemnation kind of thing. So kisobola okujja in different kinds of angles. Naye in case bw'aba takomyewo nga mukwano gwe, it is well. Awaliwo emikwano emirala banajja. Naye muweemu akaseera okwerowoozaamu oba okwefumiitikirizaamu alaba oba relationship ekyali valid or not. Netoforcinga bintu. Saga kulisha bigambo, please keep your bigambo for yourself. Mama, thank you, Christine. You're welcome. For being with us 2 good hours. Yes. Tukwagaliza omwaka omuggya. Me too, banange, happy new year. All the best in 2020. Tumanye birungi bijja. Let us keep the hope and the faith. God first. God first. If you want to still keep a smile on your face, keep God first. Abantu bakwano gyaffe tubeera nabo Katonda yabatuweereza, make friends, help each other here and there. Naye tumwesige yababawaayo abasinga obategeera. Yes. Tuwesaala eggalawo omwaka. Oh, that is nice. Within a second. Within a second. Father, we want to thank you because you are a good God, you are a gracious God, you are a merciful God. You are wonderful. Thank you so much for all that you have already done in our lives, for what you're doing and for what you're yet to do. We are too excited because we know that you have very good plans for us. Father, each and everyone that is hurting, disappointed, that is going through any kind of frustration, we pray that you meet them at their point of need. Even those that are not well physically, we believe and
and declare their healing in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. We give you glory and honor and praise. In Jesus' name we prayed. Amen. Amen. Okay, we'll see you again tomorrow, inshallah. Bye-bye. Akume. I'm growing up, I'm growing into every moment. Thanks, Mom. Nurture the moment with Minute Maid Delight, now available in apple flavor in the 400ml